Ayi Mukama Katonda ow'ekisa. Mukama tukwebaza olw'amaanyi go olw'ekisa kyo. Mukama teri kikulema. Mukama teri kigaana awali ggwe. Weetamala byonna tukwegayiridde. Muganda wange President Robert Kyagulanyi Ssentamu nga teeyongera okusaba essaala omusajja wa Katonda awonyezebwe. Bw'obanga ye gwe Katonda awonya endwadde, bw'obanga gwe Katonda atambuza abalema, bw'obanga gwe Katonda ajja abantu mu nfuufu, bw'obanga gwe Katonda ajja abantu mu migga emiwanvu emyalo emikyafu, Mukama tukwegayiridde tukusaba otuwe okumanya n'okutegeera, otuwe amagezi. Tukusaba otuwe amagezi. Tukusaba Mukama tukwegayiridde Taata. Baganda baffe bonna bali mu makomera, Taata tukusaba obasumulule mu njegere. Mukama tukwegayiridde. Baganda baffe bonna bali emitala w'amayanja nga nabo bali mu kusaba, nga nabo bali mu kwenenya, nga nabo bali mu kusinza, nga basabira muganda waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu asobole okwonyezebwa. Kubanga gwe Katonda awonya endwadde, kubanga gwe Katonda atambuza abalema, kubanga gwe Katonda agaba obugagga, kubanga gwe Katonda agaba oluzaalo, kubanga gwe Katonda oyo asobozesa omuntu okuzimba. Kaffe Mukama tukusaba tuteeka emikono gyo ng'era nfukamidde mu maaso go. Gwe Katonda eyatutonda, teri muntu yatutonda, teri muntu yatuwa mukka, kubanga gwe Katonda ow'amaanyi ow'eggulu n'ensi, kubanga gwe yatuwa omukka era gwasukola byonna gwajjawo. Naye tukusaba Mukama otuyambe muganda waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu omuwanyi